Otugambye nti wano wakati ofuuse chief news editor ku Radio Equator. Obudde buno wabukozesanga okugenda ku Mami's Datamine awamu ne Datamine ye Masaka ku Rwamu Media Center. Tutuuka tutya bakusasula akasente kangi. Tutuuka tutya okuba kati ate gwe principal wa Vibe Media Center. Kakati mu kusomesa mu matendekero ago ne kuyikweta kyesigamye mu kaseera nga ndi chief editor ate nayongerwako omulimo ogw'okubeera internal supervisor ng'aba era by the way n'emirimu egyo mu masomero agaagamu nagifuna lwekyo ng'abayizi bensomesa ku internship be baginsabira okategeera ng'abayizi bensomesa ku internship be bagikola ne ku buteesi bwe nagendayo ko nekyo kibala nti nasomesaayo kubanga nali akaseera katono nga ngenzeyo mu nadamu mu katusa ka practical kakati nafuna obukugu bungi nnyo mu kusomesa ekyokubiri nga n'okubisoma nabigira ki nabikugukamu very good kati mu kufuna obukugu obwo ekirooto n'ekirowoozo kitandiikiriza okukola ki okujja lwaki totandikawo olugendo essuula enki empya bantu bangi nnyo abampa oba abayagala ntandike abakoyo okozesebwa naawe kati oyagala kutandika kikyo saako wakozesebwa naye gali magezi n'okuwabulwa okuva eri abaali banninaana oba binasinga ng'okuwangala nabo Mr. Kisa David omukubbo mwami Mugerwa David Nsumba oyo naye wakubiri ne mwami Buwembo Jime naye twakolako naye kuyikwetaawo wakusatu kati abakulu abo ate ye Buwembo Jime n'okumusomesa namusomesaako kati abakulu abo bangambanga naye osobola omanyi kirungi nnyo abantu okulabamu obusobozi bakuba ate olumu naffe tuba tetubwerabamu naye omuntu omulala asobola obukola ki obukulabamu osobola otandikawo ekikyo babuuza kyetaagisa ki bampisa mu mitendera we gikola ki egyetaagisa okitegeera nfuna embavu lumu numa n'ogwengulu tendekero lino likola ki litandike setendekero no wa Vibe Media Center atandikira wange we nasulanga nga njagala kigeze soba kikola ki kisoboka ensoka nfunayo omuyizi awo munju mwesula nga ntadde waabwe ebyuma waliwo omuyimbi bamuyita Daddy Andre ate producer lumu nalabakawo nga bamukolako interview nga gamba studio ye eri munju ye nenzijukira gye twatandikira okitegeera so tendekero lino mukama najja ali blessinga wewawo oyo sijjamu balanti yali muyizi wa Vibe kubanga yali azze kunona skills ngaze kunona training era eri wakaseera buseera weeks oba zali 3 naye mu kumubeezawo weeks 3 kyanyongera okumpa amaanyi n'obuvumu nenda babo obuyinza bekikwatako nentandika okugoba ku mpapula then mu mwaka gwa 2020 Vibe Media Center nekola ki netandika Vibe Media Center etandika eyugumya 2020 ojjukira tuba twakatandika twolekera covid betwolekera covid bagamba amasomero buli kimu kiggale era tuggala tuguddewo omwezi mu mwezi gwennyini tukoze eki era tuggadde abayizi b'omwaka ogwo baatuula mwaka ki abamu baba 2023 era Vibe Media eno bwe bati yasobola kulemererwa mu kaseera ka covid sisuubira nti eriremererwa tekiri baawo ekyo abadde akirowooza alowooze ku kirala bwe bati yasobola kulemererwa mu kaseera aka covid tesobola kulemererwa so myaka mukaaga tuli wano mu myaka mukaaga tusobodde otikkiramu emirundi 3 twolekera okutikkira omulundi gwaffe ogwokuna mu mwezi gw'omukaaga omwaka guno mu mwezi gwe gumu ogwo gw'omukaaga tusuubira tugenda kuba ne center ya Wubitebu akadde kaneyitibwa Wuvutabu nga batuula ebibuuzo okuvira ddala mu board very good abakulu batulambudde enfunda eziwerako definitely
bayi mugwa mukaaga era twandibali tutikira mugwa kubiri naye twakyongerayo lwa nsonga eyo nga twagala bano abagenda okumaliriza bagenda kutuula wuvutabu oyo tujja tandika omukola next year singa sente ebetukoze eki ebetuweereddwa good twayagala ku mukolo gwe gumu ogw'amatikkira twanjula ebintu bibiri twanjule wuvutabu center definitely n'abayizi batikkirwe setendekera ayongere okulanda tannaba kutuuka we tumwagala naye nga tulaba ali mu kkubo lyerimu gye tumwagala gye twagala atuuke twagala atuuke gye twagala tulina gye tulowooza gy'alina okutuuka kituufu lyekkubo lyerimu lyakola ki lyalimu lyakutte tannakwatako bbali era buli kimu kitambula mu butuufu bwakyo kadde kano tuli mu kuwandiika bayizi mu January February intake ate mwattu obutaba tuwandiikira ddala mwattu obutabanga bulijjo leero ate kyanjawulo ndowooza naawe okirabe obadde ombuuza kirasi eri mu bbanga tutandise tuguddewo olusoma lwa 2026 ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi gwokubiri gwe mwezi guno turn up is so good the turn up is so good mu courses izo ki zonna very good so kitulaga nti abantu mwattu batukkiririzaamu ate ne betubagamba kye tukola bakiraba ate ne betubagamba byebyo bye tukola waliwo omuntu agamba nkola kino bw'omugamba kale kikole ate n'akola kirala bye tubagamba da kituufu bye tukola ki bye tukola sikunnyonnyola kuliko omuzadde azze omulabye azze wano wensalirizaamuko ku interview mugambye ebigambo bitono nnyo ne mugamba omwana bw'omutuwa ye mwennyini yagenda okukugamba kyetukola ki kyetukola kubanga kyanjawulo okategeera definitely omuzadde n'akola registration n'asasula ne fees ku Niiru n'asasula ne fees ku Niiru ekintu omwenge omulungi tebaguzingira nkata omwenge omulungi guggwera waawo tebaguzingira ki omwenge omulungi gobeetika katugutwale n'ab'olusozi beeri banyweko nibe guba mulungi ku lusozi eri tegutuuka guggwera waawo awo wennyini so definitely nyongera okwebaza abazadde abatukkiririzaamu ne batuwa abayizi ate nga tukyasaba abalala mutwongere abayizi tulina courses ki amasomo 4 era amasomo gaffe agaana ge gatufudde ab'enjawulo tulina essomo lya journalism and media studies tulina essomo erya hairdressing and cosmetology tulina essomo erya fashion and designing stroke tailoring tulina essomo erya computer literacy mu masomo gafaago mwe tweriisiza enkuuli mwe tusinzidde okubangula abaana mwe tugasse ettaffaali ku byenjigiriza by'eggwanga Uganda. Ndaba kati mwakyusizza eyitibwa Vibe School of Journalism and Media Studies. Vibe School of Journalism and kyavuddewo kitya Vibe Media Center mu kaseera nga kubanga ettendekero liba lirina okugoberera amateeka oba okuba mu mateeka bwe tugenda registering ettendekero lino tufuna okuwabulwa okuva mu linnya liri erya Vibe Media Center era Vibe Media Center yasigala nga trading name abantu kye bazze bamanyi so oli bw'okimugamba tekiba kipya mu matuuge naye kampuni ew'omusolo oba gavumenti gyemanyi ye Vibe School of Journalism and Media Studies. Very good. So limited akagambo limited wekeyongerako kitegeeza kampuni eri mu mateeka ewa n'omuki n'omusolo muziyuwala n'ebintu ebirala byoki byonna so bwe tutyo bwe tuva eno okudda luddawa okudda eri ne Vibe FM tugirabye 88 katonyeze 2 Vibe FM eyo 88.2 radio eri wano ku ssomero kwennyini abayizi kwe bagezesezebwa y'abayizi ne kumpewo oyinza obutagiwulirako naye abayizi kwe bayigira kibanyumira nnyo bambi okusoma ebintu bino nga n'okubirabako babikola ki babirabako bye bakwatako very good so Vibe FM eyo ebulamu ebintu bingi however
omulabi bwagiyingiramu alaba buli kimu ekiri naye ebulamu ebintu bingi gambanga ebulamu twagala ngo wakiri wano ku vibe ku campus wano ngabo omuntu abeera mulinga ayogeranga ne wano ku campus bakola ki bamuwulira okategeera ne baneiba wano nga bawulira nga sibizina nti tubisizaamu wabulanga oli wakyusa aka radio ke wakiri nga agwa ku 88.2 ekyo nno nakyo kirimu olugendo mu kaseera wali twali tutandika ombuuziza radio yaffe Equator eriddawo okategeera oluusi eyinza obutaddawo nga radio Equator naye eyinza okuddawo mu ngeri enki endala ako kakulu kasalemu bonotukayo kasalemu okateekeyo abantu babe n'essuubi obulako kubagamba nti ne bapresenters bamwe abakabi be mwawuliranga nabo bajja kudda boogerere obutakomawo nga radio Equator naye eyinza okukomawo mu ngeri ate obwali awo enki endala awe there so abakulu bekikwatako ero lyekkubo nalo balikutte ekyo si kiyita mu lujja nakyo kyetaaga akaseera Vibe Media Center bwebeera ne radio nti Vibe FM kiba kikendeezezza ku bungi bw'abaana bava wano ogenda okukola ku maradio amalala nga basookerwako basookera ku yaffe then ababa bafisa ten tubaconnectinga ku maradio amalala bwe tukwatagana bisale biri bitya ebisale ensimbi nseko buseko kyenyinza okukutegeeza nti omuyizi awa ssente yandibadde nga requirement fees ku masomero amaki ate wano ye tuition fees okategeera emwina ne requirements zonna zibeera ku ssente ezo kati omwana akatugeze amasomo gaffe gonna ssente zezimu bawe 67 buli semester amasomo gonna semester ebeeramu emyezi 5 eyaffe abalala oba myezi 4 ffe yaffe ebeeramu myezi emeka 5 tufuba okulaba ng'omwana mu mwaka gumu asoma semesters 2 nga buli semester erimu emyezi emeka 5 omwana kavuna asasula registration fees emitwalo 6 emitwalo 67 ye tuition fees kiki ekirala kyaba haleta tekirabawo mpozi ziriimu ebitabo bina ebisigadde byonna bisanga ku ssomero kamera ku ssomero weziri laptop oba computer ku ssomero weziri studio ku ssomero weziri radio ne TV kyekimu ne masomo amalala tibwogendako mu hair dressing waggulu eyo ojja kulaba nga ebikozesebwa gyebiri bwogendako mu byalaani machines gyeziri very good ku sente ezo lwaki ngambe nti fees waffe requirement fees ku masomero amalala kubanga ojja kwesanga ewalala basaba requirement fees ate ne basaba ne tuition oba school fees nga bw'obigatta bikuyingiza million plus ffe tukuwa ekyo osasula kitono n'ofuna ekingi good kale abayizi bo basanzeemu bwangu ki era basanzeemu kusoomozebwa ki abayizi abasinga obungi olw'okuba nti bajja ekintu kino bakyagala tetubafunamu nnyo buzibu naddala mu by'okubayigiriza obanga akoleeza akabiriiti n'okasula mu ssubi ekkalu obanga asindisa bajja passion bagirina kye basoma bakyagala bakitegeera bamanyi lwaki bakisoma ate kirungi nti batuuka ne wano ne basanga n'abakibasomesa nga tebeeyiiya definitely ate ogwo gujja bagira okategeera badde mmanyi nti nabo obasanzemu okusoomozebwa nti sayizi yo matu abamu bwe bawera akasayizi bwe bakalaba basooka ne bakanyooma naye bwe bawulira ebiva mu mutwe guno bakakkana kubanga mazima ku ttendekero wano tusomesezawo n'abantu abakulu ennyo naddala mu zi weekend programs ezo oba in service abasoma akawungeezi buli lunaku oba basoma weekend Saturday Sunday baba bantu bakulu nga balina ne zi family naye atula nakkakkana n'akuwuliriza kubanga kyeyetaaga gwakikola ki gwakiyina very good omuntu aga nti vibe kale nagiwulirako oba ngiwuliddeko oba kale agiŋŋambye naye yakatikkira emirundi 3 mu myaka 6 bo basomesezzaako bakola ludda wa example ziriwa nga kasize ddala nti nange bwendeeta omuyizi nze omuzadde oba kale nayinza okwesanga nze ngenda okwewerera nti ddala kituufu nja kufuna akalimu buli radio eri mu Greater Masaka tugiinako omuyizi buli radio eri mu Greater Masaka tugiinako omuyizi bwe ntandikira Kalangala Sese FM waliyo abayizi baffe 2 bwe nzija ku radio 8 tunawo abayizi
babiri basatu bwe nzija ku radio Centenary twinawo abayizi basatu babiri ku mpewo omu mu marketing bwe ngenda ku Mbabule twinayo abayizi babiri bwe ngenda ku Redimbi twinayo omuyizi omu bwe ngenda ku Radio Kaalo waliyo omuyizi omu kati olonkutte ekkubo lye Lwengo bwe ngenda ku bwe nkwata line ddala ery'ekyotera temunafunayo ku Lwengo FM twalinawo omuyizi ate n'avaawo n'agenda ku Kisweko ne Lwengo kanjibale kubanga Lwengo etuweeredde abaana baffe emirimu abasukka mu 6 Lwengo FM era webale nnyo omulangira Tigabala Lawrence abaana basukka mu 6 naye ate ekirungi bakola obulungi ate bavaawo ne bagenda ku makampuni amaki amalala so twalinawo abaana awo ku Lwengo FM Kisweko FM 93.0 radio y'Obwakamuswaga abasinga obungi ne batwala bala ne badde e Kampala bwe tukwata kweri ery'ekyotera Kisweko FM tuwezawo abaana 8 Kisweko FM yo yatumatira webale nnyo muganda wa Kaketo Niko abo bate bakisusa bategeera good bwokomawo nogenda ku Kafo FM mpya yakatandika twinako abaana basatu Kafo FM nga nakuba mu music mu masekati awo yandibadde nga lunch hour ya DJ bamujja wano DJ Breeze 256 simanyi wakibagataka akantu ako ka 256 then Mpungu FM twina yabayizi babiri akadde kano naye abayiseko ku Mpungu nga bava wano bawera nabo omukaaga Bishop Eldad Nyanja webale nnyo nawe okukkiririza mu Settendekero wa Vibe One Media Center very good kati oye Greater Masaka mbanji mazeyo bwofuluma Greater Masaka mbalala buddu tetuyina buddu twina yali mu marketing buddu gwe twina wali mu marketing then ne ba teachers bafa abasinga obungi ate bava ku radio buddu awo bwofuluma Greater Masaka n'ogenda e Kampala ABS TV BBS TV Delta TV Vision Group emiri babiri naka woyo yeka mwogere n'erinnya Vision Group tulinayo nayo omuki omuyizi Sapienza UCTV TV y'abakatuliki sister station ya Sapienza bokwata ku Lwembalala bogenda Jinja okitegeera kwetoloola ebitundu bya Uganda ebyenjawo osabye munene nnyo kubanga kyenkana amaledi agasinga obungi n'ama TV gaina ku baana bavudde ku Vibe Media ekyo nno kitegeeza omuzadde atulaba nti omuyizi olina kumuleeta wano kubanga esettendekero ky'omwagalamu ajja kukifuna wano ate nga n'akalimo bw'anaaba amaliriza okusoma settendekero ejja muyambako okubeera nga akafuna eri kirungi nga kunoonya mulimu nga kuliko abagukuyambako okimanyi osobola okuyita ku mulimu kubanga tewali akumanya woogenze naye obeerawo ne networking oba omuyungagano ffe tubafunira abaana abo emirimu nga tuyita mu kye tuyita emiyungagano networking nti abaana bano tuba tugenda okubamaliriza okubasomesa nga tujjayo simu jjukira naggambye wali mu ntandikwa nti nsomesezza ku matendekero maki abaana abo beesomesezza ku matendekero ag'enjawulo kati be bakama ba zirediyo ezimu be bakama ba zi TV eziki ezimu okategeera era Vibe eno tetumenya lwa nsonga esanze ekyasooka okuteekwateekwa gye twasooka okukolera ng'abaticha oba ng'abakozi ng'abayizi abo ate akadde kano we batuyamba okuwa emirimu abava wano ojjayo bujja simu ng'okuba kaalo Kauma Ahumadi kyekiriwo nti nina abaana b'ensindi sebazijaawo bawe emirimu nti kaale olujjayo simu ng'okuba ku nsimbi Adrian baby Adu kyekiri ntireeta ojja bujja simu ng'okuba ku Mbabule okitegeera nti omusheshe nnyini Sembabule ntireeta ojja bujja simu ng'okuba ku Kisweko nti Kaketo Niko ntireeta okitegeera bwe tutyo bwe tujja tuyungaganya naye gwe bwe weesitula wano era kyatukako n'obudde ng'abaana balowooza nti okufuna omulimu mu radio oba mu TV olina gamba nti wasomera ku Vibe kati nga baveeyo ku matendekero amalala ne bagenda ku malediyo nasomera ku Vibe yenzo wa Vibe manyi ye password kubanga looza ye password kati abakulu ku maledi yago Bishop Eldad Nyanja ojja kunjulira bakuba amasimu
sebo waliwo wanaze muwanvuyirivu mumpimpi omumanyiko weyo ku vibe ne kubanga taze na biwandiiko taze na kalaga nti weyo nti agambe yani okwogera erinnya olusi nga si wawa no ganti oyo si wafa twetumye ya so twagala okumaliriza ng'otuwa enamba z'essimu kwe tusobola okubafunira aba Vibe Media Center oba Vibe School of Journalism and Media Studies gomuzadde ali eyo osobola okubeera nga oleeta omwana wo kubanga application oba admissions zikyagendera ddala mu maaso ate owulidde tubadde tukola wano omuzadde ng'aleese omuyizi byonna n'aregisteringa ate n'akasente n'akola ki n'akasasula tumalirize n'ekyo naye before nga sikano mbadde nkerabidde tekalekeka ku Impact FM kiki ekigenda mu maaso nalaba mwinayo programu otwalayo bayizi kusoma kakati ensomesa yaffe ku Vibe Media Center yanjawulo ku matendekero amalala gonna nti newankubadde studio ku ssomero weeziri nejjukira kugambye teziri on air siza kumpewo katwina amakampuni bwe tukwatagana Kafo FM Impact FM Nsimbi FM Mbabule FM Sentinel FM amakampuni ago gemmenya atano abayizi baffe bagendayo kumpewo ne babeerako oluusi emiramo gye bakubaganyako ebirowoozo kugibagireeteddwa kumpewo okwo oluusi mu programu ezatuweebwa amakampuni ago nti eyo tugibawadde yammwe mukolere mu buli kye mukola ki kye mwagala kati radio ya Impact FM bwe tutyo bwe twatuukayo bwe twayogerezeganya nayo nga tuyita mu mikago gyaffe gye tulina nayo definitely netuwa obudde buli lwa mukaaga ne programu etugamba mugiyiize buli kye mwagala programu eyo nenjituuma tendekero lya njawulo ebeerawo buli lwa mukaaga ku ssaawa 8 kakati abayizi baffe bagenda mu sheeyo ne boolesa ebitone oba ebyo bye bayiga ku ssomero ku mpewo omuyizi wano asinze banne nga tukola katusoka ffe aka capacity building asinze banne okuweerezaamu agenda direct oyo agenda ku lukalala lwabo bagenda okubeerako ku mpewo n'aweerereza mukko ne kuki ne ku mpewo tulowooza nti ekyo bwe kitambula kityo omwana ajja agenda otuuka okuyingira radio nga tayina kizibu kyonna kya oba kulemererwa konna kwayinza kusanga kubanga ey'okumpewo agibaddeko ng'akyasoma n'eno gy'ayigirako ey'okusomera agibaddemu ng'era akyakola ki ng'akyasoma ate asomeseddwa bakugu definitely mpawo kiyinza mulemesa ndowooza okirabye nti every Saturday tubeera ku mpewo kati Saturday no twabadde ku Mbabule FM ng'abalala basigadde ku Impact FM abamu nga bali ku Nsimbi kati ate weekend eno Saturday eno tugenda kubeera ku Impact FM yo Impact yo buli lwa mukaaga kakati ate nkera ku Sunday tugende ku Kafo eri kyotera abayizi abamu bagenda kubeera ku Mbabule no bagenda kubeera ku Impact bepa abandi nga bali ku Kafo boolesa ebyo bye basoma byeki byennyini omwana asoma yeeyagala kubanga tetwagala muyizi asooke kumaliriza kusoma okugenda ku mpewo ffe tumutadde ku mpewo nga n'okusoma tekunnakola ki tekunnaggwa era ebyo byonna ffe tubitetenkanya wano n'abakugu batica bannange bwe tukola omulimu guno nga tuyiyeyo akapya we lead others follow oli ne waba oluusi atutteka section era oluusi kamulemerera kubanga akabadi gwakakoze eki gwakayiiza that is it Vibe Media Vibe Media Center tusangibwa mu Soweto wano mu kibuga Masaka Soweto Masaka City we tusangibwa oba ojja kukuba ku simu eya 0778 0 3 0 0778 0 3 oba 0703 nkaaga 25 nkaaga 8 ate yine ku WhatsApp ku TikTok teka mu Vibe Media Center ku Facebook teka mu Vibe Media Center ku WhatsApp 0703 nkaaga 25 nkaaga 8 tulina okukolaganira wamu ne community nebaza community nga tumaliriza ekitundu mwe tukolera emirimu gino ekya Soweto
nti baagadde nnyo essomero lino okitegeera era ne baako n'ebintu bye batuwabulamu n'okutuyamba okulaba nga liriwo ate nga ligendera ddala maki mu maaso. So nyongera okubasaba twongere okukolaganira awamu twagala buke ku makya nga ssettendekero ono akulidde ddala nga kati university okitegeera nga tusomosa okuva ku masomo 4 nga ministry etukkiriza okwongerako amasomo amalala gonna twetaayize mu kisaawe ky'ebyenjigiriza obulungi. Eyo nno ye future plan yaffe. Tusuubira mu myaka 5 juka nagame twewa kisanja mu myaka 5 okuva kati, that is 2031 kutuka 2031 tulowooza titujja kuba tufuuse ekyo nga tuli balalamu. Bateramu essaala. Nsaba atakumira mpeera kunkumire nkobaza okuba omulabi omulungi wa Fic Media. Tubadde ne mukuru ono Francis Xavier Tebusweke birthday boy ate nga nkugamba nti principal owa Vibe Media Center oba giyite Vibe School of Journalism and Media Studies. Nkakasa nti mu lugendo lwe olina kyoyizeemu. Gwe presenter atulaba, gwe omuyizi akyasoma omulimo guno ogw'amawulire, ate naawe omuzadde wa Vibe Media Center nkakasa nti oyizeemu. Naawe ali awo wamaliriza senior 4 tomanyi kiddako okyali awo okyebuuza. Nammwe abamaliriza senior 6 ebibuuzo ono za byo tebinnadda. Naye ng'oli awo nno banzizaako kituufu tebinnadda naye nzizaako ki? So nkakasa nti akantu kano kasobodde okuwa insight ebimu ku ebyo by'osobola naawe okutula wansi n'olowooza kuno nti ndowooza kankolewo okusalawo bwe kuti oba osanga kunanyamba okubanga future yange njitangaaza. Omwami ono nja kuddamu munoonyeeko mu episodes endala eyo ate ne events endala ezinaba zigenda mu maaso wano ku Vibe Media Center gamba nga graduation kyemmanya ajja tuyita tubeerewo n'ebiralalala ojja kubeera nga otulaba nga tubikutuusaako wano ku Fic Media ate weeyongere okumanya ebigenda maaso naddala ku Vibe Media Center. Si weewaawo sebo waliwo akataleke kaweebale sebo obudde bwo. Nsiimidde ddala. Bingi tulina bingi bye tutayogeddeeko naye omulundi omulala tujja kubyogera olwakadde. Olaba obwedda twogera singa interview yawedde dda naye ate ne mu office omwo ng'emirimu gikola ki gimpita. So tujja funa obudde bungi twongere okuttaanya ebitakoze eki ebitattaanye. Good. Mwebale mubadde bawuliza balungi aba Fic Media. Ate mwebale kundowooza naddala ku budde buno obw'amazaalibwa ate nojja okunjozaayoza mu ngeri ate ey'enjawulo. Badde surprise y'amaanyi. Badde surprise y'amaanyi. Good. Pate eriruddawa. Emikolo gigenda kuba wano. Ngenda salayo kake. Ngenda salayo kakeeki n'abayizi bange. Manyi mbaagala nnyo abayizi bano. Ngenda salayo kakeeki n'abayizi bano. Endongo eriwanga tennatuuka. Tewali ndongo. Tukoze birthday yekiyita mu luggya. Gitusaze busazi. Endongo tewali katu. Ku mazaalibwa gano omuwuliriza ye alina kyafunye oba olyawo. Bingi kyasigadde kyekimu wakiri omuwuliriza kafune emmere y'amatu than cake. Very good. Mbeere bulungi mweraba nkyali mukosefu bannaye. Mala okunywa kantu kano.